era tekikwewuunyisa nga bagamba nti ne Kyagulanyi bamugyemu. Lwaki bagamba ko talina mikono waabwe Gomba. Egomba nti tewavuddeyo bakola ki emikono tegyaweze. Egomba ewaabwe gyatali nti yeeyisawe waliwo ogamba nti oyo mwana ku kyali waabwe yeeyisa bubi tebamwagala. Tebamwagala. So kati Electoral Commission kyegamba kituufu. Esolokera ku makine gamba ne kulwo kati waliwo obululu bw'obeerose ko obululu bw'amaze okkubibwa. Ndowooza kuba ka Parliament bakyasobola kusikayo. Bakyasobola. Naye ku bano bammeeya bakansala. Kubanga ba Parliament basobola okusikayo kuli ku nankani ne bubeera invalid nga bw'otikinga oyo gwe bajjamu bukabeera invalid. Ensobi ebayani. Ziri ensombi za mwe wa musolo zibaluma. Kubanga Electoral Commission singa zibadde zibaluma. Oba si ekyo mpozi ky'obongamba Kalidi nti balinza okugamba nti kakati okulonda kwa wano ko kuyimiridde. Ate ekitwa kikkiriza. Bagala kugende mu maaso. Ekisooka ebiseera bisinga kati 99% nabi bajje ba NUP. Kati ate lwaki bakuyimiza nga ate kubagadde okujjamu yavuddemu. Okati TV Nera. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa salamu ino gitolange ina gunna ngezitowa bulungi. Ngezitowa bulungi. Nguli smart nnyo. Mademba wamukulembeze. Wamukulembeze. Wakeddeeyo. Namu okuwayaawayamu awo. Ali bwogambye mukulembeze mbadde manyo Nze akasuko olwavuddeyo gwe wazeeyo. Singa omanye emiranga egiri eyo. Owani. Eyo gye babadde. Bana mu bafunye ssente wala tebafunye ssente. Ate babadde bangi, tebaali bangi. Ate eri omanye ekiriwo. Kye nategeddeko nti bw'ogamba nti ntaddeyo channel yange. Oba essimu yo kweri oba teriiko. Ino waayo essimu yo. Ne baloginga in. Oba ko oli ku live oba toliiko olina okusigalayo ekifaananyi kya muzeeyi ng'alaba live. Akigisa okumbuye bulungi. Ekyo sikitegedde. Abagenda. Abaana kati kugamba bwendi. Anyway, tusooke tubabuuzeeko abatuuli abantu. Tutandikidde amu n'atusonyiwa. Naye nga abali ku Bokati TV ne Digital Media Uganda tubabuuzizzaako. Bwe tutyo tutandise. Bigyebali. Kasobire gigenze bulungi. Mutuguminkiriza awo tutandikidde. Tutandikidde awo kakati bali baagenda. Era wawulira Bakasukuni group. Sigino Kasuku gye yakuba yali alina baalaati nga nabaga abaaye mwetegeke tugenda kukola bwetu. Kye nategeddeko nti abaana abasinga bagambye tukole ebintu byonna tebitandise nno kati. Byatandikanga mu October November last year. Mwaka ogwo guwedde ebyatandikira ng'ogenda n'ofuna ssente n'okola ki n'oteeka okuleera ng'olanga mwayo Museveni. But akakodo ke bataategedde kamu ke baba kweka bw'ogendayo n'ogamba nzikiriza nga bakuwa ssente zaabwe olomeka. Kati wano wenjagala tutegeere abategesi b'ebivulu Mwami Kyagulanyi bw'ayingira ebyobufuzi bayimiriza shows ze bwe baziyimiriza okuyimba nga takyayimba. Nga takyayimba. Abategesi b'ebivulu ne bavaayo ne bagamba ffe twali twategeka Kyagulanyi twagala gavumenti etuliyiire. Yenga bafuna ssente nnyingi. Oba okitegeera kati nga bakola wild budget. They inflated the budget. Kati Jeno Salim Saye naga kitegeeze endongo efuna bweti. Kumbe Mwami Kyagulanyi abamu baamugulanga obukadde obubiri. Kyagulanyi agulako obukadde obubiri. Wano ng'amaze okufuuka MP. Eri emabega. Kati bwe yafuuka MP awo ne zirinnya 10-15. kati naye ng'alina ne bawa ku bwereere. Obeera kyaliwe nagamba nkuwadde tegeka. Kyagulanyi Nsibu. Najjira ku bwereere nga tumuwadde amafuta. Bwakusiima bakusiimye. Bwakusiima bakusiimye ng'agikuwa ku bwereere. Kati ne beyawa endongo ku bwereere ne baataawa ne bayiya receipts. Nze nali mutegese yansaba obukadde 3. Nze nali mutegese yansaba obukadde 15. Lelele. Salim Saye ng'azibala ng'akuwa. Buli omu ne bamusasula. Ng'anootinga nti endongo efuna bweti ye.
kati basajja batu kye batamanya nti kati bagenda bateekako pressure ogenda tegeka wa Kyampisi ndiye town council omusolo gwalinnya wane Kampala okutegekawo ekivulu okaba n'okaba emisolo okula city council nga yo nomala n'osasula ez'okutimba posta ate zosasula wa era mu city council ate zizemba wa nomala n'osasula ez'okuzijjayo wali olede osasula kuwa lukusa okutimba nomala n'osasula n'ezibanners ate olina okusasula ne ssente ez'okuzijjayo embuuza kati banners ne posters zaawukanirawa banners zibeera ngoye banners zibeera ngoye angu ojjeko gamba nti papula zino ngoye obako obuliko bwe bumu ekivulu kye kimu byawukana bubbi kati oli bw'abalala nateekako ne leediyo sente zibeera nga tezikyavaayo kati kigambibwa mbu katono nnyo kiki ekyensasuza okuzijjayo nga nabawadde okuziteekayo obirekera yaani bikyafuwaze ekibuga Kampala ate nze nasasudde nga nteekayo zaani ezo zakuteekayo kuwa lukusowanike banna kati kigambibwa mbu Kasuku yagambye abakulu bali eri nti ffe channel zaffe omwezi nsobola ogifunako obukadde obutaano ebintu byabadde byambo nali ndaba nsobola ogifunako obukadde bwebuti Kasuku n'atuwaayo n'atuziika kakati agamba wanzi nkulu obukadde 7 era si kwewana bwewanyi naye nze wano nze kubamu ku babbingwa abasinga okukola esente nyingi kati awo ate ategedde nti aziise banne naye yennyini neyeziikiramu jjukira myaka 2 emabega oba 3 UCC yali teri mu mikono gya Nnyombi Tembo yali mu mikono gy'oli omukyala mukyala erinnya ndyerabidde awo laba nange bwe mwerabira ne bagamba buli alina YouTube aligestaringe buli alina YouTube aligestaringe oba ntegeera abamu baaligestaringa abalala ne badaligesaringa naye bo kye baali baagala oligestaringe bakuwe license batandika okusolooza kati oledde Kasuku abawadde mwaganya abawadde ratings gye balina okutambulirako mwe balina okutambulirako baba wa musolo milioni 3.456 mujjako omusolo bwe guti 18% kiringa bwolaba basaaluuni bateekawo omusolo nga guli standard wa saaluuni oba nnene oba ntono kati saaluuni zino ezitupepeta olina kukaayana nnyo n'olaajana buli bannanga akasaaluuni akange ninandi dryer ez'abaami n'abakyala oba ez'abakyala bokka zonna saaluuni kati ne YouTube zino tebagenda kugamba nti ono alinako basaabu 3,000 oba 1,500 bo bagenda yisa kiragiro lumu nti twetaaga kakadde buli mwezi ate bana basajja bagezi bakubuuza kati mugira mti olwo bakuteeka mu bagayini era kye baakoze nga bagamba kale genda bawa milioni 5 mulimu bawadde 5 muni bawadde 10 kati nga bogenda okubaliramu ng'oli kale ali mu bukadde nga 3 mu 5 2 n'ebirala kiri nkugambye nti byavaako mabega ebitandise kati bosi bakkiriza sente nga bazikuwa ng'ozikwata bw'ozikwata nga bakubala nga batandika kubaga ngeri ki bagenda kujjako omusolo ogwezi sente zennyini zibakuwadde era mulindirira omusolo ku YouTube awo mu maaso jjukira Omumerika akutema omusolo ogugwe ate nga mungi Omumerika akutema omusolo ogugwe ogwa YouTube mungi kati ogenda kufuna n'omusolo gw'eggwanga wano kyokka nga ate abamu ku bo bagenda kufuna zi unsubscribe atekako muzeeyi unsubscribe unfollow ne TikTok na biki so ebintu ebimu nje njagala baga abannaye kunamanga nyo tetweyabyanga nnyo abantu bwe tubeera mu mbeera eyo munabyabufuzi akuyise ayinza okuba opposition ayinza okuba NRM naye twekuba mukoto ki nti akati bani benko tumanyi abantu betuweereza kyekisooka tumanyi audience gye tuweereza kubanga YouTube bwene erina enkola yaayo eri automatic
nti oyinza okera ku macha nga content goteekayo kuyinza okuba sikwagalako naye gokutte content n'omuteekayo nga binalimboka baagala omulaba nga bali ku opposition bamulaba oba n'oteekayo nga bo bali ku opposition boka bebaagala omulaba kati olina okubeera omugezigezi okulaba bwe mba ntaddeyo content audience gyenina nga ntagetinga NRM bameka bagenda obbirako oba audience gyenina nga ntagetinga bali ku opposition bameka bagenda obbirako bisobola okusustaininga YouTube yange kubanga nsobola okufuna ku kasente abantu abo bwe bagenda okukola ebisinga babeera babimanyi baba bakimanyi babeera bakimanyi ne repercussions zonna nga bwezigenda okubeera bakyamukamu akasente kano bingi nti kajja lumu kabaziba amaaso ne beerabira nti kaakaseera buseera wakati kyembuuza ate omugagga agenda mmala akaculuuza akanone kuba kyembuuza sente bagenda zisooza pakadi bagenda bawa pakadi abikoma campaign naawe anti gamba nti bikoma wiiki ejja kuba campaign za wiiki ate yakusolooze paka ojja bawulira nga bakaaba omusajja nali ninaawe enva kajja nagamba owaayi akutte akaveera ke mulimu byava gona ndi mugumu kasita sukaali agula bbeeyi emu owa opposition gyamugula n'oweenaale abeera akaveera kati nebino akatale ke kamu kati ne bano sula olinga ategeeza nti Kasuku ne group ye baba bagenda mu State House wa mwanyinawe Natasha bayinza okubanga bakoze ensobi bagenda okujjisa balukolezezza basooke beebuuze ku bategesi b'ebivulu era kyovola kati abategesi b'ebivulu labayo balubatu babitekisi ebikyali nnyo kubanga sente ate gye bazijja eri bo balina oba banyenyeza nsaasi simanyi bane babamatiza ne bajjayo sente zezimu ne bajja n'ategayo ekivulu kyalinza okujjayo akawumi ategayo ekivulu kya bukadde 10 n'agamba kyansaze kyansaze kati bano abalala bonna baafiira omwo cost of okuyimirizaawo ekivulu eri high emisoso gye bakusaba poliisi sente zeeyagala okuyimirizaawo ekivulu simanya zino fire brigade simanya za ambulance ne fire brigade ebeerako kati kugamba kino bw'okimanyi okufuna olukusa oluteeka ekivulu ekayunga naddujja eno waggulu naggulu kati ate ne bamala okuwa ebbaluwa IGP nga agiweereza bulungi nnyo ate ali ku ground DPC n'agamba oyetamanyi kiri eno wansi ku ground ekivulu tekijja beerayo kitegeeza nga olina kusooka kujja mu DPC olina kujja mu DPC kubanga onoddayo YGP ayinabeera mu byabikulu yakutadde ate nga naye oleseyo ekkunje IGP Uganda tekyalimu byabwereere embuuza IGP yenyini nga kugamba nti weereza akamwanyi okimanyi nti mulimu ne babbulooka nze mbadde manyi oyagala ebbaluwa ye yangu mangu oyagala ebbaluwa ye yangu mangu nze bwe nali nkyakola poliisi nkyakola crime reporting nze nga ffe bwetwanguyira nti otuuka ofiisi ya IGP osobola okubuuzabuuza nti sebo njagala IGP kubamuko kwaba bamukuuma ne bakubulira either mwali wataliimu ne bakubuuza olina appointment naye oba tolina oba olina kyoyagala okuleeta nze nga manyi nti nabana bebivulo bwe biri mubeera mu babulooka byanguwe manya bannayuganda wano batya nnyo bw'alaba omupoliisi atya bw'alaba ofiisi eyo ng'eri agamanyi nayingiramu ntya ndabika sisaanidde kanfuna nnyingirirayo ate bw'alaba abapoliisi abali awo wano bakubye ebikalu balina amayinja bataddeko pisto bali bapoliisi ba Katonda so endongo bajonona bwe batyo bajonona kati ne ka YouTube bwe kati bekagenda kubanga sejjukirayo bajjolo yakoma kutegeka kivu ebivaamu oza yakoma okutegeka ekivulu bakyali mu busoga eyo yasigaza bivulu bya mu busoga ebya NBS eyo radio nga byategeka kati simanyi nnyo tabiriimu nnyo kasi ye yadda mu bino bira businesses endala wano mu Kampala twasigaza Abitex na Balamu basigalamu
kati abantu abalala beeyiya nzija nenzije wannanyini bbaala oba nanyini bbaala yennyini agamba njagala omuyimbi bw'ati buli wakutaano njagala ntekengawo omuyimbi nanyini bbaala yeerabira omuyimbi direct yajjamu OC direct ate ne bbaala weetaga OC yajjamu DPC direct yajjamu bamukulike bano nja kujja mbeerewo tulina okukuuma tomanyi ndi onalusasula mu office eno olina okugenda notemera DPC n'ofuna OC ne bana ababeerawo balina okukuuma security ebeere eggulugulu tetubasasula sente zaffe sebo tebafuna musaala banaalya musaala gwokka abaana ewaka musaala gujja gulwawo okujja kakati kyembuuza ebyo abatulaba byongera kutwavuwaza oba kutugaggawaza byongera kukyusa mbeera zaffe za bulijjo oba kutunnyika byongera kutunnyika naye eyo gye baagala eggwanga libeere omugagga tafugika omugagga tafugika engombe eyo giwulidde nnyo naddala abali mu buyinza era bajja nakyo kati njagala kugamba nti omugagga si muntu omugagga ki kyogenda omugamba kubanga mulimu abagagga nga they are clean in their books bawa omusolo bakoze business zaabwe ntereevu bulungi baye kino kankikugambe ebiseera ebyo nali ntandikiriza wolokusonga Bobi ajja kusimba awo n'abala kati waliwo omukyala simujjukira linnya Bobi yali akayingira ebyobufuzi bwe bati bizinensi ze ezimu bayagala bazikubire mu musolo bamutaayirize eyo nti tawa musolo yali awagira Bobi Wine omukyala yali weenaalemu yali atunyumiza emboozi ne baagala bamutaayirize mu musolo bagenda obikkula ebitabo ng'omusajja ali kiriini ng'omusajja ali kiriini ku musolo gwe nga tolina woogenda kukuba bizinensi ye kwe kuleeta n'essaga y'ettaka oba olijjukira ettaka ly'ebusaabala olwonna nga bamunoonya buli kantu buli wamu kati okuggyako omugagga nga si mulungi mu misolo awo mwina kuvunama basebo oyo abajja kugira kuba waliwo n'abagagga betumanyi abateekayo sente mu kampeyini zinoonyeze muzeeyi akalulu sebo ezo zabuwaze sikweyagalira zabuwaze sebo yonna bayitayo omanyi kyebakola bayisa olupapula bagamba mukulu yakusabye ku buyambi muzeeyi akyasaba obuyambi abo abaana bayaayi abo babuloka ate ozo tezituuka muzeeyi obuyambi nga yeetaaga bwaki emyaka 40 bakugamba muzeeyi yagambye yeetaaga kantu asobole okuba kampeyini kasita ogaana nga bagamba wakyagula ntukutegedde naye nga baana bagezigezi ababeera awo kubanga ebyo sikiwa nti muzeeyi aba abimanyi ekyokubiri nga kyobuuziza muzeeyi akyetaaga obuyambi nti mpeiyo ku buyambi naye abaana abagezigezi bagira ne bayita mu bagagga bayisaamu eggaali nebasimba olwakasuku oluseke onasanga wa muzeeyi omugamba nti owaayo akantu katuuse kena kuweereza olaba n'agendayo muzeeyi n'amuwaayo akantu bwe yeeyisa obubi abasetawusi n'atabatemera taddayo n'ennamba gy'alina bagikyusa okitegeera akati byonna si byangu obaddeko n'omukulembeze olunaku olwaleero tubaddeko n'omukulembeze nga tunyumya musozi nemubuuza ku bibuuzo bya bitchat eno application gye baleese n'aginnyonnyola nalabye akulira UCC Nyombi Tembo ng'agamba nti ebyo byonna tubimanyi tumanyi tetewa musolo naye aba basinga amagezi omukulembeze tulina aba technocrats abasobola okubeera nga bakola ku bintu ebyo bayinginiya tulina abakika ekyawaggulu nga Nyombi Tembo ye bw'agamba omukulembeze agamba nti omukulembeze basebo ne banyaba batulaba twogera ku mwami Kyagulanyi Ssentamu akubiriza abantu okugidownloadinga lwa nsonga ekola nnyo mu bantu nga bali kumpi na kumpi kitegeeza bwe mukola chain n'embeera nayo n'obeera nayo naddako wali n'abeera nayo musobola okutuusa information mangu nnyo ewala kuba ate yo ekozesa bluetooth teyeetaaga data so tebajja tusalako teyeetaaga data naye ate nina kantu kendabi wano okimanyi bw'oba olina essimu ya iPhone kuba batono nnyo abalina eza iPhone bw'oba olina essimu ya iPhone osobola okukozesa airdrop
okuweereza video ne bebanga ya terabyte nenjikuweereza iPhone to iPhone nga sirina data nejja bulungi nnyo mu ddakiika ntono nnyo singa baali bazimbye app ng'ekozesa airdrop ne badesigningayo eyaba Samsung ne badesigningayo neya naffe bakayoola bata kino baani baite omuyaya abadde kyoyo lwaya kiki kyayagala otukola mu nnaku ezisigaddeyo bati bwate bwatugambye byonna bagezaako okubikola okulwanyisa okubba obululu kaseera ketugendamu tubuuza agenda kubeera nga bakuuma batya obululu naddala mu bitundu abaka ba NRM oba NRM candidates gye bazze unopposed abamu babajje abeNUP bajjemu bajje abamu technically babajjemu bujja abalala okujjukujju babwawe ensonga ezikwatagana kati ng'ekyebuuzibwa akalulu keyuko kagenda kukuumibwa katya kubanga kibanga kyererezi kati wa NRM yefuga kitegeeza ne wanajjayo anaalonda bajja kudaba ogenda londani era bitundu bingi nali njogera ne omuvubuka kubamu kubasula nga obubizi wali bamwita nomanyi tumuhimbise Jobless Brotherhood Jobless Brotherhood agamba nti mu 2021 baseera bidde 2026 one of the two yali akyasoma ebombo bayasomera mu Bombo Barracks ne baleeta obululu ne bawa abaana abayizi abali mu secondary bana kutuusa myaka gironda ne bawa pikinge mu M7 ne bavamu abaana abo ye no man tumuhimbise ne mukwano gw'omulala ne batekinga Dr. Kiza Besigye akati babala obululu bagenda okugira bwe bati mulimu obululu bubiri ne babuuza baani bano bwavuddewa nangamba ntijjukira bw'obeera bw'osomera mu barracks buli ekyegera kyonna kibeeranga order eri mubanga abali muli basomi naye mubanga abali mu magye direct nti buli kimu kibeera kya order oli ajja n'agamba njagala mukole kino muna kimulina okukola era ng'omuntu gwe bakulaba nti okoze ekyawukana ku kiri kwegamba obanga alidde mu nsi y'olukwe akati ebintu bingi tubadde twogera ku kyokubba kyokkuuma akalulu ako abantu bazze unopposed mulimu ebitundu bingi naddala mu Western Uganda byowulira nti bakugamba nti babagamba nti soke nibo mutajja kulonda okulonda kuwedde atalekayo yabiŋŋamba kayo izo muyangamba there are some cattle corridors eyo abaji buli omu yeebeera ewaka muddeeyo mulime muddeeyo mulunde ente okulonda kuwedde ebyo bigambo byakaye naye nga bazi babyogera ate nga siwulira abiwakanya so okubba obululu basobola okubba mu nziba agati olwokoligego abaana mwabaana mulekerawo okuzanyira ku social media kyemuteekayo abantu kye batwala waliwo omwana balese nga bugamba nti electro materials zatuuse obululu obukonge box na biki mwabirenga babiteeka ku social media omwana ye n'ateekayo zino emiggo enga n'enkoni nga bazisibye ku gundi ku piki ne bagamba electro materials zimaze okutuuka erw'emiyaga era ezo zigenda okukolayo zimaze okutuuka erw'emiyaga siyo yagambye naweewala naye sese ne ngamba abaana bano are they serious? They are. Omanyi social media ono yajja yatukola bulungi nti people mulimu abamukozesa obubi but also people use it in a comic way but to deliver nga balina message ba delivering ng'ate era ntuufu nti lw'emiyaga gyayogerako it is always chaos bantu bafa bantu babakubibwa ne bagenda mu malwaliro naye ate chaos egenda kweyongera nnyo nalaba statement eno yo nagirabako nze kenyine video nenyina loadinga nagiteekayo nga bagamba nga General Chanda agamba ye alina obusobozi obubuzaawo omuntu yenna n'amukomyawo ng'okulonda kuwedde bannakyalo ne bakuba engalo we natira ku bantu ne ngamba bwavu butategeera
butasoma butabere oba exposed nti watya by mistake nga relative gwe babuzizaawo ate wo oba kugwali awo atudde awo John Rashand nga yagamba nti nze nina obusobozi obubuzaawo omuntu n'azuukuka ng'okulonda kuwedde abo mu kyalo ne bakuba engalo agamba oyogedde awo Uganda we tuli kakati kiba kitegeeza nti tuli mu kabaato olw'ensonga bwe tuba nga Abannayuganda tusobola okwembulesinga ebintu bwe bityo tituganya omuntu niwoba omuwagira naye kiwali baali badde bagamba nti nedda mukulu kyogedde si kirungi kati ku nsonga eno actually awo ntegedde ate mwami Kyagulanyi tajja ali focused mubaddemu ekibuuzo kikyayogera ku Venezuela wa Maduro omwogerako ki ne Trump asoose n'agamba ekisooka siri muwagizi wa Trump era n'ebintu byakola si byagala nze njagala nnyo enfuga ey'amateeka ebintu byakola tebiri democratic tebiri at all era si biwagira ne kye yakoze ekyo abatuuze ba Venezuela be bandibadde bakyekolera so sa America kubanga America bwejja ereka etagudde abantu ababadde bwe twale settinga gundi bagamba omusajja ono alinza okutuokesa n'agamba oba tukole biki but ayinengeri ekibuzo gyakizemu kubanga abasinga bandoza babadde bamulowooza nti na wano kijje twale muzeeyi ekole etya agambye tosobola kubeera ng'okolagana ne badikiteeta ate ng'ogamba nti olwanyisa badikiteeta kitegeeza ensi zireke zeekolere ne democracy owaazo akule kituufu nti Venezuela bwe babanga badde balaba nti babadde bafugibwa bubi bannansi beesitukiremu bejjeko abafuga obubi bateekeko abafuga obulungi ogwo baagala kugenda eri ng'erina ebigendererwa byayo birala of course ebiri commercial ebiri walabye bagambye amafuta Venezuela yebadde esinga ndowooza reserves si yebadde esinga era yesinga kubanga ina 20% of the world oil bagamba amafuta gano gaffe so mwami Kyagulanyi kibuzo kyakizemu bulungi nnyo ngamba musajja omanyi waliwo munanga abalaba Bobi Wine nga bakyamulabira eri mu ndongo ye ne batamanya nti Bobi Wine awo yavaawo dda ali ku international level abalowooza bwe batyo ndowooza baba tebafumintiriza bafaayo kumuwa budde naye bw'oba omuwadde obudde olaba nti waliwo enjawulo wakati wa Bobi Wine saagala kwogera nga Bebe Cool nti Bobi Wine si ye Kyagulanyi naye olaba nti waliwo enjawulo wakati wa Bobi Wine ow'endongo ne Kyagulanyi Ssentamu owa NUP esebo protocol eri era olabira dda nti ntuuse mu State House protocol ali eri mbadde mmanyi bw'obeera ku appointment olutuuka bakugulira ku gate ng'oyingira ebyawa waliwo obudde bwawo saawa eziti saawa eziti agenda kubeera ng'alaba gundi saawa eziti agenda kubeera ng'alaba ab'amawulire saawa eziti agenda kusimbula saawa eziti agenda kukola kino bwe kiti kola ya president yennyini si byakyerera mbw baani abali amujje mbalabe naye bwe kyetaaga kubanga ateekateeka kufuuka mukulembeze ate gwe sebo mu State House weewubayo bwewuuba naye amaanyi gali emagerawo naye abantu bagategeera nze nyingiddeyo naye ndaba amaanyi agali eyo nga ganjawulomu masanyalaze nga ganjawulo meme firiffeezi eri nze nina bannabyabufuzi ba siniya bendabye eri esebo muzeeyi tudde akayimba kakafeero olwo nga nze muzeeyi w'abenvi nga batandise okuyita muzeeyi w'abenvi but the guy is determined ye nga ye principal determined ensonga kubanga ekyokubba akalulu ensonga y'ogamba nti mulonde muveeyo mugende baagiganye eyo nankani nalabye naddala abali mu kibiina ky'NRM amagye
newunyiza nnyo Minister of Defense okufulumya ekiwandiiko nembuza Ministry of Defense okufulumya ekiwandiiko nti bwamaliza okulonda fuluma genda ne mu constitution taliimu bikwatagana n'okulonda taliimu agiramu wa ne poliisi emuyita webeeremereddwa naye actually ekyo kyekibu ku bibuuzo oba oliawo byetulese byetutabuuziza mu kulembeze kuba abadde talina budde ng'agenda mukono naye abantu bangi babibuuza amagye bwe gaba gavuddeyo ne gakampeininga openly begati okimanyi kati agenda kujja n'amagye agage oba aho genyini ge ganaagawukira muli kankubuulire essula nze mu kulonda kwa 2016 Simba yambo coveringa na Kawa division naye okuba nti nnene ng'olondamu ebifo byolaba ebikulu oba wosuubira okubeera akavuyo amaanyi nagateeka nnyo ku Barracks Embuya yamba ndi awo General Katumba Wamala nga muduumizi era naye we yalondera naye tuba tuli awo waliwo omanyi Erias Lukwago bwe yali akyali MP ya movinga reforms mu byokulonda ne bajja polling stations mu Barracks ez'amagye ne police bazifulumya ebweru kakati nga bazifulumizza okulonda kuli ku ssomero eryambuya oba mbuya kyakyo Uganda something like that nga balondera but n'eryembuya eri waggulu ku headquarters nga kusemu aikati naye waliyo polling station kati naye ffe twali wano wansi waliwo abakyala okumpi n'eryo essomero waliwo apartments naki kati omukyala yali ku balcony waggulu naye olwatulaba n'avaayo tuli awo ne General Wamalanga naye ayingiddewo omukyala n'atandika okunya abasirikale abaali awo nga ne Katumba waali nabagamba olwaleero emukoze kibadde kirungi butafaanako na kulonda kuli ndoza yali alifalenga ku 2021 agamba nzi nali mu 2021 naliwo wano nga balonda nenda bakavuyo abasirikale ke baateekawo n'ekibba bululu ekyali wano nali nkiraba era nsuubira nti olwaleero temugenda kukiddamu ngali mu basirikale era Katumba Wamala n'atabuka nnyo n'amutabukira namugamba nzi oba otabuka oba totabuka nkimanyi nga gwe CDF naye kyenkugamba kubanga bwe tuteekawo process bwet tuba tusuubira nti ebeere transparent buli omu agoberera amateeka si lwakuba nti mwe mulina emundu muli basirikale nga mulowooza nti mujja tutisatisa but finally General Katumba n'avaawo n'ayambuka eri waggulu headquarters tuba tuli awo ng'atukubira essimu ng'amaze okuyomba kati ani abbawa n'akalulu kati mulaba bonna basimbye line biki of course n'abantu ba bulijjo mulimu abalondera awo naye twali tuli awo ng'atusindikidde emmotoka etunoonye weno wansi twambusa waggulu n'agamba kati mulaba this is the headquarter waliwo wano gwe mulaba abba akalulu wano ne twagala omugamba kuffe jeno akalulu tebakabba bwe bati nti batulabutuze bagamba bannange kale mutandike mujje tutandike okubba it's a process but anyway wemba nga bwe bamukoze tugamba it is okay akati okumulundi guno obadde obuuza abasirikale mu 2016 embuya twagenda okumaliza nga Besigye asinzeeyo omwami Museveni era we wava n'ekigambo Dr. Kizza Besigye ogamba nti nze abasirikale abaliyo bange so nze kyesaagala weeralikira oba Munnayuganda yenna ali eyo abasirikale bangi abaliyo nga baagala enkyukakyuka jjukirago omuntu akugambye nti nze bwe mbeera president omusala okusookerwa ku akadde asembayo naye ng'ofuna emitwalo 48 oba 5 so omuntu abeera n'essuubi nti oba oliawo ate nabo bambi era akasaala bwe kaba kaze ne batemako ezawazaleero era sukaali amugula kyekimu ameshops baziggalawo tezikyali kuba ku mulembe gwa Amin ebintu baali babisalako gwe kyogula 15,000 omusirikale akigula 2,000 oba 1,800
so ng'ogamba ko nti kale n'engoye zaabwe n'ebyokulya n'ebyokunywa bityo ebitakyaliwo. Embeera gye bayitamu wasanze owa poliisi oba omusirikale ow'amagye n'akunyonnyola bye bayitamu okukwata ne ku mutwe naye olw'okuba tebalina bwogero nga talina kyakola. Nze mbadde awo emirundi mingi ng'abasirikale bakugamba bannange ogeereko naddala abapoliisi balina ekyo kisako kyabwe oba sako yaabwe ne bayita Exodus. Exodus bakutema emitwalo egyo buli musaala buli lwofuna omusaala naye ng'oyagala okulaba obuzibu bagambe nti njagalayo koloni munfuneyo koloni yakakadde kamu tebajja zikwa naye ng'ate amawulire agavaayo gakugamba abasirikale bennyini sekino mmwe bakugamba nti abasirikale bano abakulu bo bazeewolako bakozesa ebyabwe ne balyoka bazaayo nga bakola on a zero interest. Naye gwasevinga buli lunaku buli mwezi bw'obagamba nti mumpeeyo looni ya bukadde bubiri nange mbeeko ne kyenkola bakubuzaabuza ate ebyabwe bya order tolina nnyo gwogenda kwewuubako nti owaaye mpasenti zange nze njagala kuva wano. So bangi abaliyo nga kyenjagala okutegeeza nti bangi abaliyo ng'ebibanyiga bingi naye nga tebalina bwogerero kati nabo oba oliawo ekiyinza okubanunula okukuba akabokisi amaanyi gaabwe n'eddoboozi lyabwe kiboko tevuge munda eyo andi evuga etya kubanga ogenda kuba ani olekaani kuba ofukosi bonde bajja kuwa Kyagulanyi mujja kubaamu abawa Mwai Museveni kati bwe majja agamba nze nalonze Museveni oba nze nalonze gundi kakasa tulabe gevuga so embeera bwetyo Kalidi nina ekintu kyenzize ndaba mukyala Anita Among speaker wa parliament kyajja akola twakyogerako ku mulundi gule ekyo nga kakkanya aba opposition era ne bwe yabadde ali Nakawa bwe yagambidde nti mwami Kyagulanyi akyali mwana muto agira alindako amala okukula mu byobufuzi mbw'olaba ye nga Among asobola omuplantingamu malls ensolima asobola omuplantingamu ensolima ne zeeparadinga nga za NUP kumbe zikolera Among ayogera ko oli muwala we nga ayogera ku muwala we oyo then n'amala ne mulaba mu bitundu ebyenjawulo yayogera buli wamu yayogera nembuuza mu regions eyo gyagenda ne mu bitundu ebiri ebimu tewaliyo bantu b'NRM basobola kwogera ne bawa Mwai Museveni ekifaananyi ekituufu ekiri mu kitundu ekyo dani omuntu ava eri Bukedya okuwa ekifaananyi ekiva mu Buganda oba ekifa e Kalamojja tewaliyo muntu ayogera lulimi olwo mu kitundu ekyo Museveni mu abantu akyadde. Omanyi omukyala Among nga bwe twayogera ku luli sooka ye alina agenda baziko okusinga kujje tumulabirako byempulira byesikakasa nti mu nteekateeka gye baagala okuteekateekamu Mwai Museveni bw'aba avuddeko baleeta General Muhoozi ojjukira Anita Among bwe yali aggulawo ku bimu ku bizimbe bye byali byasomero eddwaliro akozemu ku wards yazituuma amanya ga abaana bwa Mwai Museveni mulimu Natasha mulimu Kaba mulimu n'abalala era n'ayogera ng'ali eyo nti ffe tukkiririza mu Katonda omwana n'Omwoyo Mutukuvu era yali ategeeza nti bakkiriza Mwami Museveni nga taata n'omwana Muhoozi ne Mwoyo Mutukuvu yamanyi Mwoyo Mutukuvu oba yoyo naye drive gye bavuga oba move gye bavuga kati yempulira naye nga sigikakasa omwami CDF Muhoozi bw'aba akutte enkasi bo gye balowooza nti kati gwe bateekateeka mpulira mbu Anita Among
gwebawa nga ye chief muyite nti chief campaigner, chief mover, chief yakulidde enteekateeka eyo nti byonna ebyo byowulira ayogera kuteekateeka kumala mu maanyi abali ku ludda oluvuganya naffe abantu okugamba nti kuba kati omuntu wa bulijjo bwawulira nti bateekamu dda abantu amongo yatuteekamu dda abantu abali mu opposition ate nemubeeraolwo otandika obuteesiga munno nemubeeramu nakiri nti era ojjukira n'omuwala oli gwe NUP gwe yali ereese ne bamuparadinga ng'obwabwe naye nabo bakola kyekyo n'ab'embalala n'abaawa ate ng'era olaba n'amumyuka omwami Tayebwa naye ennaku ezo abadde nga bwasinka mwami Museveni agamba bano nze abajjeeyo bano nze abakulembeddemu okuva mu NUP okuva mu FDC n'ebibiina ebirala so nga ye ekigendererwa kye ekisooka kwe kumalamu amaanyi abali mu opposition ekyokubiri kwe kutuukiriza ebigendererwa bya mukama we bwebanga tusinza kukibogera nga kituufu nti mukama we ye kyayagala yadde nga befuula wano ne bakubuulira nti temuli makulu temuli naye ng'ate muli bwebadda emabega bwebadda mu bisenge byabwe nga bwe yagamba nti bakuba ennyimba befuula abataziwuliza naye baddayo ne baziwuliza batuula ne bakola strategy ne bagamba naye omwana ng'atuli bubi Khalidi wano yatukubye wano muvu eyo gy'ogamba mwe mutambulira ne bino bye bagamba mbu wandiikanga nga ng'oggyeko okulonda kuno pulezidenti addako ayinza okuba nga alondeddwa paliamenti etteeka balitaddewo ekyo kituufu kubanga mu tteeka libangambye lesinnaba kusoma lesinnako bulungi bukakafu naye neetaaga okulisoma kwe kugamba bwe baatadde mu tteeka ly'amagye kaakati bye tubadde tulina nti mukyala Lupo singa mwami Museveni afunye obuzibu any sitting president singa afuna obuzibu oba alwadde oba afudde tulina 90 days okuba nga tuteekateeka olimu ali adda mu ntebe netuteekateeka kati byakyuse omukulembeze bwavaawo CDF aliko ategeeza vice bamuggyeko ne speaker abo tebaliiwo ne saabalamuzi abo tebaliiwo addawo ye CDF kakati naye parliament bwe liba nga tuufu tulina kiweewuunya olw'ensonga tetukyalina kibayita parliament ng'ogyeko ekizimbe kubanga parliament mwami Museveni kyayagala tekikolebwa kyatayagala tekikolebwa because parliament ejja yegenda naki na numbers bajja kugamba nti abo balina namba bye bakiyisa tu ebiteeso bwe bityo ebisa ebisinga tebabiyisa mu mpisa nti amwe gye tuteese bayinza okuleeta agantu gangi nalyo ne babiyisiza omwo neweesanga nti either n'abamu ku baali ku ludda oluvuganya babitegeddeko batyenewe ne babitegeera ne bakola ki ate abali ku ludda oluvuganya ndowooza kati ke kaseera bwebanga obadde olya ku ssente za muzeeyi olekeraawo kubanga egeri y'omukyala Amongo gy'agenda amansa obusungu obulimba ebimu alimba of course bya blackmail and propaganda naye nga era of course waliyo abafunayo bagagundi yali no kakati yiye eyo nga yaki nga kikulumye nti akasente kamwe wa musolo oba kugamba nti naye natatuwaako omukulu abalimbye ennyo abawagizi baabamulonda ababalimbye ennyo kankubuulire nusula kyenjagala abantu bategeere mu Uganda singa onoonya abantu abali ku opposition abatuufu nti ono omusala omusayi gwa opposition era ayagala enkyukakyuka oyinza okwesanga ku 10 kuliko kubali mu buyinza bali mu buyinza ntegeeza ba MPs ba mayors ba road mayor na biki oyinza okwesanga nga ku 10 kuliko babiri nga abamu bakugamba nti wali mwizo ekintu bwe kiyikira wano awo shuwa amwaye nti
mubaddako ndi nja kubeeramu abamu nga baagala nnyo n'okubeera mu opposition kubanga mwe bafunira batya balinyisa bargaining power yanze oba oyagala kuba waliwo abafuuka ba bloka ng'okimanyi nti waliyo aba opposition nga tagenda kuvaayo avumirira ebikolwa bya mwami Museveni naye nga opposition era nga ensonga bw'ebeerawo omulaba apalapalanya bikolwa byabajje byaki naye nga zo zaamusasulwa sirika ekibaawo gwe sirika era bwe bibaawo biti ng'alinnyo ennyonyi ngabulawo ate nabbira bwe yatukolanga wano nabbira nga bwe tumala okumulonda ng'agenda mu Amerika kene twebuuza Amerika gye twamulondera ate Judith Babirye si bwe yabakola Judith Babirye naye ne Saalongo we simanyi gye yaleka Saalongo naye ndoze twetaaga okufuna ku Judith Babirye esimanyi oba ayogera Judith Babirye yakoma otanadda waali yakomyewo yagenda mu kaseera yajjukira yazaalira mu Amerika n'asigalayo kati actually namulabye n'ennaku ezitandise okulanga ebivulu kati akuba zi concert eri eno taliyo yaleke Saalongo yamulekera ddala Saalongo yamuta ayimanyi kati kankunyonyolemu ensonga z'obuwangwa zikunyonyola ensonga z'obuwangwa naawe ndaba Saalongo obeera taata w'abalongo bonna wadde siggo bazaala simanyi Judith Babirye yalita alina kuba muwala we kati Saalongo oyo yeevulunga muwala we emizibu neginyiiga bajjajja ne banyiiga ne bagamba oyinza kwevulunga mwana wo Naalongo abeera maama w'abalongo bonna abo ntegedde Naalongo nakuba ne bakugamba nti ono omulongo Kasowole olulaba Naalongo waliwo ebikyukamu kati olaba abalongo abo waliwo abalongo bwe tubandigambye nti abalongo nga bamayanja abo ab'emizizo abo bamagobwe bamayanja abo bwe batyo munaye okujjako ng'obusungu bubadde bungi nnyo nga Saalongo yasobezza bati ku Saalongo abaana abo bakkakkanamu ne baba balina obusungu bungi abaana abo bakkakkanamu ebyabuwangwa mu buwangwa so ebyobuwangwa byebyadusa Babirye Naalongo yakwata bagenda ne beeteekamu ffe tuli balokole tukola bitya kati bajjajja nga bagamba muli balokole leka tubalageko kubanga neewuunya okuba nti omukyala yagamba nga tewali asobola kutwawukanya na Saalongo Saalongo wange naye ati palamenti bonna ne babafulumya omukyala n'omwami bagamba mukwatemu ebyanguwa bajjajja banyiiga balizeeyo ne beetonda ne bagamba polososi y'okunyiigulula abajjajja abo nga bayize mpanvu nnyo mpanvu nnyo anywezezza omusaala akusinga abatulaba mwebale kutulaba yonna gye musinze okubanga mutulaba okulonda kwo kusembedde lwakuna luno naye lukunala wiiki ejja wiiki ejja naye wetuukidde wano nga electoral commission ekugamba nti n'enkya tusobola okuwanduukulamu omuntu simanyi ekyo Kyagulanyi akyogeddeko atya kati ekyo ye mwami Kyagulanyi agambye nti wakukyali wabadde tubadde tumubuuza nti obuzibu bwava ku abasunsula abantu be nga baali bakimanyiko nga abantu be basunsula abamu batuuka na mutindo oba n'agamba nti obwe bumu ku bukodyo obupya kati obuleeteddwa okulaba nti ebifo ebimu byeddizibwa jjukira by surprise mwami Kyagulanyi yaleeta ababaka ameka 5 eyaleeta kati ku luno babadde babaze ebifo nga 220 ab'NUP abazze abesimbyewo kati nga balina okugenda nga babatema era tekikwewuunyisa nga bagamba nti ne Kyagulanyi bamugjeemu lwaki bagamba ko talina mikono waabwe eggomba nti tewavudde bakola ki emikono tegyaweze eggomba ewaabwe gyatali nti yeeyisawe waliwo ogamba nti oyo omwana ku kyali waabwe yeeyisa bubi tebamwagala so kati
Electoral Commission kyegamba kituufu. Esolokera ku makine gamba ne kulwo kati waliwo obululu bw'obeerose ko obululu bw'amaze dda okkubibwa ndowooza kuba baka palamenti bakyasobola kusikayo tebakyasobola naye ku bano bammeeya bakansala kubaka bwa palamenti basobola okusikayo buli kunankane ne bubeera invalid nga bw'otikinga oyo gwe bajjamu bekabeera invalid ensobi eba yaani ziri ensombi zammwe wa musolo zibaluma kubanga electoral commission singa zibadde zibaluma oba si ekyo mpozi ky'oboŋŋamba kalidi nti balinza okugamba nti kakati okulonda kwa wano ko kuyimiridde ate ekyo tebakikkiriza baagala kugende mu maaso ekisooka ebiseera bisinga kati 99% nabyo bajjayo ba NUP kati ate lwaki bakuyimirizanga ate baagadde okujjamu yavuddemu tulaba tubasiibudde tubeere bulungi tukomye wano. Bokati TV Neera.